nyini namwegirisaako kituufu. Aya bakabasajja banyuma. Run. Bring back my phone, man. Bring my phone, man. Ogambye mukyala wange ne bakola nsala. Kigambibwa nti muganda we yennyini ate n'akwata ku ssowaani ya boosi we. Oluyimba lwakubwanga lugamba nti ndabye binyuma n'eki. Bakabasajja banyuma. Terwagamba nti muka muganda wakola ki? Muka muganda wa nyuma. Kati terwasosola bonna bakabasajja. Muganda we tolaba musajja oli aba muganda we. Abasajja banyuma naye nga si kumukaki. Si kumuka muganda. Ono muganda we ddala kituufu muganda we mama yomu tata yomu. Kakati mukoka chumbali. Bwe yaga kumanya ku nsonga esusibu. Omanyi oluyimba lwe bayita mawano waluwulirako? Amawemukirano amawano. Oluyimba baluyita mawano banyukuta mukaaga MAWANO mawano. Ngadde sinadu. Babikodera buti nagenda olumenye totaka. Kwegayirira ate simu omuntu. Byonna mwe biri. Bina bikwatagana kwenza ensonga n'oyo omukulu byonna biri omusaala byogera. Atulaba agende ku YouTube ya Bikodera buti official. Anoonye oluyimba amawano. Mawano. Byonna mwe biri. Yataata. Nekyakuyisa kitya? Kubanga genda mu mawano feeling zonna ne byagala okubuza ku mawano. Biriyo mu mawano olimba baluyita mawano ko YouTube. Okay. Otero genda ke bizira no kyaya kuspa. Bizira nagenda nenkyalira ku boss wange ne abasirikali tebaga. Abasirikali wala kimuli babi nnyo mu mwana. Sirikali bangana sibo kulaba boss wa. Akomya ku gate ne bagana oba wali tewekebeza COVID. Kintu kyennyini. Wali ensonga ndala dereji COVID. Vaccination card. Gye bagamba gitulage oyingire. Era lezia notwala ya mampati go nga toina vaccination card wane Dr. Joseph Bamba. Naye yali agenze. Nagenda ne bangamba. Ne kamilioni yabadde wano jjo twamuganya okunyira vaccination card. Bwe bangamba toyagala nkulimbe. Saalazo. Oyagala njogere batangamba. Atera okujja ku kooti limu nali nkulabyeko kaawo. No wali ofunye omukisa okugendako n'omwogera mukonayo. Yodana maya kyakabya abasirikale abo kye baali bankoledde kundeka. Njogera mukone boss wange n'ate nalwera lwali lutalo. Ebigambo ki bye yagamba nga mwogera? Nti dabeera mugumu ensimbi abantu babi nnyo tewesiganga omuntu. Abantu babi. Ngamba abantu babi nnyo naye ate tagenda kwagala abantu. Era yangamba butinda weberere mutoko wakwagala abantu ne gubeera ngo kimanyi weberere muti abantu babi. Kubato okwagala abantu bago musango wakati. Abantu bamukama olw'olina okubaagala oba bakuyisiza bulungi oba bubi. Okay. Waliwo trendi gye muleese abavubuka b'ensangi zino ey'okutambula n'abaana abato kyesimanyi. Muganda wange Alien Skin atambula ne Champion Gudo. Tom D atambula ne Ssebo. Naawe olina omwana omuto gw'otambula naye. Ensi eyagala kumanya. Takodyo kyakalya awo. Abaana bammwe kiki? Akachumbali anti kwe kimnagi kyembanendo okubuuza nti okunoonyereza k'okoze ogenza okunoonyereza okulungi abatambula n'abaana abo baabwe. Kwe nakola okunoonyereza Alien Skin siwe. Owa Tom D naye siwe. Ogwo gwe sine abakola kunoonyereza. Wange. Ntinjawulo kyokka ekiro ate era n'ekirala nti wange sitambula naye just wange ali mu holiday era addayo okusomera. Togenda musanga togenda mulaba nnyo. Nasize ne bimukwatako kisanye n'abyogere. Wakati bikwata ku ye. Mwana muto tuyinza obutamutunuza mu kamera. Kati ogumiikiriza olw'ojja ebbuku ya time oli beetuuse nga ayingiza kamera. Naye alina emyaka ng'emmeka? Singa nnyo okwogera myaka gyamu. Lwaki nyiza mu bannayuganda? Kachumba alina emyaka. Nina emyaka. Mama waliwa? Mama w'omwana. Oyagala kwogera myaka gyo ssebo. Gwe ate oyagala abalala boogere egy'abalala. Ate nyo era egitali gyange. Oba yoli gwe baatwala. Alwa. Mama we.
Nage gwe genda mu mawano kuba yagala manya ensonga ezikwata ku ebyo gwe genda mu mawano. Okay. Ekyokubeera nno otambula naye mu holiday. Which kirungi nnyo naye ate tetukulabako obutambulira. Mama we olimba. Bulizo watu n'abantu naye baali bantu era baali bantu. Aserake. Buli kintu n'akaseera kakyo kati kano kaseera ka mutabani wange tambula mutabani wange. Naye n'akakule kali. Nina musajja wange Ande tasobola kulagana mwana we gyali ate ng'abalina kirimu obulungi okweka abaana oba okubeerako nabo balagalaavu n'otambulako nabo. Ate asi kirungi nnyo era musajja kubanga oba oli ssaalongo ng'olina abalungi ate n'oba ng'otijjisaayo omwana omume osanga wabasajja alayika alina bangi anayinza alinayo kubaabo nga ssaalongo. Okay, olina projekiti empya ng'enakulabye tugezaako okushinga bagiyita batya era ani yagikoze ekifaananyi vidiyo ogenda giwaani n'agyagala ayinza gisanga obudde buno. Projects ezo zibadde 3 wabaddewo mawano producer challenge yamukola international records respect producer challenge netubeera nensonyiwa maama nsonyiwa maama one case producer ne Benja site pro one case ne Benja site bamukola ku studio time eringa Kindi so ne Towanika ya latest Towanika era still audio studio time one case ne Benja site producer nabo bano amanyi bankolera bombi babiri bambi batali bagala nnyo. Okay, ani akuteeka mu sente budde Katonda talina management mukama gwe ate eriyo kalala nze mbeera tentiisa teriyo Katonda kyatasobola Towanika ampa omukka gwenzisa kyogamba tasobola kyusa mbeera Towanika sobola basenika ano ye Katonda manager wange Lucky City Music managed by Ja Katonda manager mwana nze kati oba nawe wakoze management eyiyo ng'omuntu yeyo Lucky City Music lwaki buli ajjajja n'egundi ne management naye nga ye manager buli kimu yeye olimba si buli ajja si buli alien skin alina eye bagiyita Fangoni Forest naye ye manager ye receptionist ye secretary ye byonna anti omanyi lwaki oba mukoya abayaaye siko abayaaye tokitwala woti nawe ennaku zino eno generation ejjeyo kyannyo erina byonna ebedda bye bataalina. Federation ya Kenzo ogikiririzaamu eyerwa Federation y'abayimbi Kenzo ye president Shiba ye yimbi ki abayimbi be Uganda imanye federation simanyi na bima yankubiranga na bayino okunkubira yimbi naye abalina mu kubitaba abasomerera ebintu ebyo nti oli kale oba yayagala oba kubeera treasurer oba yagala kubeera biki naye namaliriza nga agaseko ekitone ky'okuyimba naye nga nekiri nakyadde akisoma nga kirina naye kati bino ebintu enzija gye byazzeemu byakubba bubbi ssente za muyimbi naye amazima gakatuna mugulu nezijja nga z'abayimbi nga nange mbadde wakubaako ne muzibba temulaba nti muli bakabi naye tugenda bakuba tujja bakuba Gashiba ate tetukyalwana tetukyalwanyisa bikondo fukamira wansi n'osaba essaala ng'ekasuka ng'ekuba n'ekasuka amayinja Kenzo abeera ali eyo n'eggala nerimukuba teri kisinga Katonda nze nkugambe ebinaaba bya bubbi nga baagala tubba tebajja ki ow'empisa ono omulaba otya Nina Rose bw'onywa n'okyankalanya omuntu ogenda wa Nina Rose n'akukansolinga kweri ow'empisa wana gwe oli siria nkutidde Katonda mulungi ate baba bawaddewo Nina Rose kati ate Nina Rose akubeera bamuwadde kyaki kyakwasisa mpisa nga ogambye bwezi omusango bano kamiliyoni yakubye owa boda Nina Rose ng'amuyita Nina Rose era talina mpisaani webibanga labita ompisa bikoze bite mpisa Nina Rose talina mpisaani asobola kikwasaganya obulamu obadde muku ekya finance bebe cool
Dadi wange binandisanye. Kweli? Yo Bamwadde kyaki? ya finance. Era inamu akasente osango abadde asaana okuweebwa ekya finance. Dadi bebese batera okubeeramu n'akasente. Wali omusanzeko ng'ali yala. Anakikwasaganya bulungi. Sanga wasinzidde ku maanyi. Nawe n'amaanyi nago nakyo kikulu. Nze okuddaawo naye n'amaanyi nago bapimapima mu minzaani. Ne balaba ani asaanye. Okusinziiramu n'ekasente omusajja ono kayina wadde sena tumukwasaka naye atajja kukkala bamwesize. Okay. Ani kifo ki kyolaba nga ono bwe bakiwadde Fabrice Fina Mugerwa amasannyalaze? Ayi g'obiŋŋamba nze mbadde simanyi. Tolina ky'omanyi? Ayi. Gambe sina kyemanyi kwebyo. Ayi no ndisiya sina kyemanyi. Kati awo I think balina okunoonyaako. Kati ani omulala? Mulimu Fina Mugerwa amasannyalaze, mulimu Moses Matovu, Mzee wangu Moses Matovu. Waligo wa special interest aba balina obulemu. Abantu ab'enjawulo mu industry. Abalina obulemu. Ebintu bino mbiddemu bulungi kojja genda okozesa ensobi mwana. Yeno komiti nji kusomere. Ayi mzee wangu Moses Matovu alina obulemu. Ebintu byonna ebyongamba byezijjako bujjama nezi. Sibitegera tutegera. Ammaze mbagambe bigambo twetaaga okusomesebwa ng'abayimbi mu bajje bonna mbatuuze mbasomesa ebintu bino babitegere so sibikolera mu nkukutukutubba. Tetulina bintu bye tugenda kukkiriza kwa amazima ga Katonda mugundu ali muntu ali serious ali kakiika akakomitizi gwendaba. Kale okujjako Kenzo yalinga nga ali honesty muko naye ate era naye era. Mwana nze sibimanyi. Ndeke mwana. Okay. Abo